Bokat TV Neera nkwaniriza nnyo ntepozi ku Bokat TV walakwera mpozi ngate otulaba walakwera mpozi ngate otugoberera nze SULA SSENYONGA ate olunaku olwaleero olunaku lw'Abakyala kyuvola bandi n'ebijuujulu bibiri abakyala babiri Valentine ereese obuzibu naye tugenda kwera mpozi ngate twogera ku lunaku lw'Abakyala olunaku olwaleero back in history olunaku luno terwali bannayuganda bali tebalumanyi naye mpozi eyalusaasaanya mu Uganda luberenga lumanyikibwa yali omusumba Pira Sematimba yalutandiikiriza mpola mpola n'asomesa abantu ebyalaavu ng'ali ku Capital Radio ne bagenda nga babiyingiramu kati olunaku lufuuse ekizibu abantu baawukana ku lunaku nga luno kuba tafunye kalabo ne baawukana ku lunaku no kubanga tebamuwishingidde happy Valentine bingi ebizibu bibaawo mu lunaku nga luno olw'Abakyala lunaku nno olwaleero nina omukyala Mina Height era nga naye omulaba amyukidde mu kalwedi ke bulungi nnyo poza kola ya Bokat TV abalungi abali ku Bokat TV Mina Height nga bulijjo nsanyusa nnyo okubeera nga tuli lumu olunaku lw'Abakyala olunaku lwa musaayi kwesala bimyufu byelere nsanyuse nti baneje muli mwebale kutulaikinga notifollowinga mwebale kubeerawo era olunaku lwali tugenda kuwayamuko ku Valentine's Day akalabo kazze batekanajja kanja akalaba akange kazze ndi mugumu kazze bankedde nze omwezi guno okuva lwe gwatandika by the way tuli mu kukyusa bulamu kitegedde ekintu ekyo nze omwezi guno gwonna gw'Abakyala nze si leero lwokka naye gwonna tenga ne mabega era tubadde ffe tutambulira mu kweyagala bweyagazi si kipya ku sayidi eyange yes nina n'omukyalo omulala nja musaba tubulira amannya ge ate mpozi ababuuze nakabala bya Bokat TV abalabi ba Bokat TV balamusizaako nnyo mbaagala nnyo mwebale kutufollowinga buli lunaku amanya nze Gift K nga ndi wano lunaku lwaleero lunaku olw'Abakyala ndulaba olunaku lw'Abakyala lukuyisiza luti akalabo wakafunye akalabo sinabeera sure oba si kikulu nnyo olunaku olwo silfollowinga nnyo kuba mmanyi nti buli lunaku lubeera lw'Abakyala kituufu ekyo so ndewekanajja enkya njakkaaniriza Mina mbadde ntambula ku social media nensanga akatambi ka Pastor Bujingo ng'agamba nti omusirusiru oba oyo yabulwa amagezi yakuza olunaku lwa Valentine lwaki nti baba bagenda mwagalako olunaku olwo lumu lwokka ne kati bonga bo abalina laavu babagala ennaku 365 kitegeeza tewaliwo need yakuza olunaku lw'Abakyala okyogerako ki nze Mina abalungi mumpulirize and people quote me well siganye omuntu yenna tuyina abatwagala buli omu alina omwagalwa we naye there is a special way how you have to express this thing on this day tekitegeeza nti nno obeera tolina bulijjo bakwagala aba mikwano gyo omwagalwa bazadde bo bonna baba bagalwa kintegeeza naye olunaku olwaleero there is a way we are expressing it generally twagadde tujanjawaze I support it nze Mina nkisupportinga kubanga siwakanya kya Pastor kye yagambye naye ate luno olunaku twayagadde tubeere nga twogera otujisa levels zaalinnye hype season zonna oba ye Pastor yakalaba kati ate buli omu alina engeri gyakitegeeramu mu ngeri ey'enjawulo naye nze Mina nange embeera saagala nsigalire mabega olunaku olwaleero lwanjawulo obagamba Abakyala nange nyina njagala nange nyina gwe njagala lwaki nva sivaayo nenejjayo kuleka nga sirina naye bwemanga mulina ate nga naye gyali anjagala olunaku olwaleero lwanjawulo I support it in that manner. In that manner. Olinze ekirabo kyo. English grammar. Kitegeeza akalabo bwe katajja ogenda kuteeka omumwa mu nnyindo ate olulenzi lwange lwakitegedde bulungi akalabo kazedda kubanga ffe protocol bulijjo tukikola si kyaleero lwokka tweyagala ennaku zonna but on this special day twongera okitijjisa singa abeera taleese kalabaako kale kankitwale nti asobola okya ku makya n'atakikola naye nga tutasobola butakikola naye lwaki wewa sure ndi sure naye kale katukitwale nti nzizeko ku sayidi yo nkumatiza wa like nkusanyuse in case bambi abalemeddwa omwami wange tasobola kulemerwa kikola
lwaki luno bagadde nnyo ate lubeererwa so special in case kusaidiyo akalabo bwe katajja kikulu nnyo osobola onnoba batonoba akalabo ako kaba tekaze tekannobya luno olunaku lubeerawo naye nsuubira lwandibadde lw'abantu abatandika kati Bujingo ajja tuwabya Pastor Bujingo nkwesitibwa naye ajja tuwabya abatandika kati ye ajja tugamba nti temunoba ate ye omusange ng'alukuzizza nnyo n'osinga abasigadde eno naye nze ngamba abakyala kyakakalabo kati ni nnyo tekakunobya leero kuba luno olunaku nsuubira lulina okubaawo lubeerawo lumu mwaka naye gw'omanya nti bw'obabanga ddala mmino ogenda fumbira kalaba ako omwaka mulamba ofumbirwe ku kimuli just n'ecupa ya wine sikwe ngenda okufumbira naye kalina engeri gye kazzaamu omukwano kalina engeri gye kazzaamu omukwano kitegeeza enkya bw'ataakaleete tewali laavu weeri naye laavu weeri tesobola kuvaawo naye afuba nnyo kyogamba nti no akamuli kasobola okubula kasobola okubula ate kugwotayagala naye gwoyagala at least ogenda n'onogayo okolawo ekintu ekiraga ekyenjawulo mina osobola okukkiriza akamuli kebanoze ku kimuli kyawali katugeze wasenga nakijoba nomanya ndi obakanoze bakakuleetera ng'omanyi ne bakajje kiri nti akanogedde gwenjagala yamanyi oba agenze n'anoga wali zi roses fine gwenjagala ate atutta obudde bw'okukinjiyiza nze sifuddeyo ate baira ekyensinga n'okwagala okusinga okungulira ebiri plastic ku katale wali buli omu byagenze n'agula. I'm telling you this nga nkyongerako essira olunaku luneeno tulina kukola byanjawulo okolayo akantu ak'enjawulo in a special omwami asobola okufumirako breakfast in bed on this very day. Yes obanze oli omukyala agambye ebintu ebyo bibaddewo kati okujjako nga mwakera buli lunaku mujja mweragalaavu mujja mwefumbira mujja oba okitegeera gift omukwano buli omu alina engeri gyagukolamu ate n'ekirala emirimu bannange gyatusalako nyinza okuba sifuna budde bufumbira mwami ku makya breakfast but on this day nengamba no it's a special day for my hubby leka ngende nga maze omukolera breakfast. I've done something different from the normal days. A gift ke yes wamanyi waliwo bagamba kalwa kana kayimba akagamba byomutujjukane wammwe ewaffe bya bulijjo era akamuli tekasobola kunnobya mina obufuna buli lunaku nyinza oba sibufuna buli lunaku naye ate olwaleero saagala nnyo ddujanjawaza nnyo lunemese n'okukola ebirala abasajja bangi bambi batwerabira leero bali biza olunaku lwa mande bangi abasagenda afuna kamuli amina wakati awo SULA abasajja bamwe bwe mugamba nti bali bize kati gwebeereyo okitwale nti kya bulijjo ng'ali eri ne Sire Queen amufudde biziya gw'omufudde bize but Sire Queen amufudde biziya aushpayinze tamuwona space kuwa kirabo mina okimanyi nti luno olunaku olwaleero balutwala nti lunaku lw'abafumbo kati Sire Queen buli weekend bagiwamba kati namwe ne mukkiriza abafumbo bakkiriza yes nti Valentine yabaddewo lwa Monday eyaba Sire Queen yabaddewo yesterday leero meetings ziringa meetings iyo lunaku bageragera mu meeting tubeere bakakamu olunaku olwaleero abaagalana tukole ebintu ebyenjawulo nze ndi mulaavu era nakozedde ebyenjawulo olunaku olwaleero nze nalufiirinze dda ate gwagenda omwezi otandika February mwezi gwa mukwano kati tetuwabya bantu fine tweyagala kya bulijjo okweyagala okwagala oli mukyala musiraamu kiki kube baba tebakuwadde ijabu ya Idi n'obutakuwa kamuli ka Valentine kiriwo ekikunyiiza nze mu bulamu bwange ebyo terubangawo ne sibifuna byonna banamu sorry you're lucky bwabeera nga mukyala muno azzeewo n'agamba can imagine Umaru teyampadde ijabu ya Idi n'omulala najja n'agamba can imagine Faruku teyampadde kalabo ka Valentine aliwo g'osinga okuvaluwinga ennyo balese ebizibu byabwe ebyo eyo laavu eba mess kubanga lwaki olemererwa ekintu ekibeerawo mu mwaka omulundi ogumu omwami wo okumufunirayo rather mukyala wo okumufunirayo hijab just on that one day n'olemererwa ofuna hijab seriously. Gift gwe mundowoozayo akalabo kano omuntu akwagala oba omuntu gw'oyagala gye kalina okulaga
sikitwala nnyo nti kalina kuva mu mmwe ababiri abali mu relationship nti wa mwami oba wa mukyala. Mina osobola okukawaako omwana wo, osobola okukawa mami, osobola okukawa dadi. Lwakuba kati essaawa eno kigenze kikula naye tukirabidde nnyo mu bantu ababiri. Naye kyasookera wano mu baagalana ababiri abafumbo. Gye kikyali kuba mama tasobola kukyala kuba tumuwadde kalabo ka Valentine. Tekisoboka. Naye abakyala banoba. Abakyala baawukana kati essaawa eno bangi abagenda okwawukana Jesse akamuli. Kamuli Jesse. Akawotoka bagenda kaleeta leero. Ofumba omwaka mulamba ng'olyawo ngamba banaye omwami wange anjagala nnyo nnyo naye leero si Mande. Ayinza okikola okwejjako. Ayinza okikola okwejjako naye next weekend n'otamulabako. N'otamulabako ng'alina omutima gwe gye guli alina gy'agenda obeera. Kitegeeza Mina Pastor Bujingo mutuufu nti bagenda kwagalako olunaku lumu. Kekiri kyogambye mbwe kasita mbeera nga nadigiririzemu olunaku olumu. Ate Pastor Bujingo ayinza otuwabya. Ayinza otuwabya. Bw'abanga omwami wange olunaku lunene alubuusizza amaaso omwami wo obukyala ali eyo olunaku luno wabanga alubuusi kubanga nze by the way nze kyange kiriso wafunye dda akamuli. Bw'abanga olunaku lwalubuusizza amaaso ne yeebuuzaabuuza mbuno bineeno abakyala bw'oba oli mu baana basatu mubirekera abawala batazaalangako. My dear omukwano tegulina kaddiwa. Omukyala wo mulage laavu nawe omukyala omwami wo mulage laavu. Bino ebintu babyegomba awalala. Lwaki obeera oleka abakyala abalala n'obawa chance? Akalabo kalina kuvaawa. Saidi zombi nkuwa nawe nompa. Wawaddeyo dda akamuli. Watyango ompadde ne sikuwa. Kale nziriza kyenkwadde oba olabanga kya buvunaanyizibwa. Naye ompe. Ogabulula. Kale kyenkwadde twalako nzirize n'okuddiza nako guba mwoyo naye nze I believe in this day. Kubanga munnange nze tojja kuŋŋama mbu no olunaku walulese. Tuyina oddukuza, tuyina oddweyagaliramu, tuyina oddutijjisa obanga olina omwagalwa afe abali mu laavu twakikoze dda. Wali obaddekaawo embeera nejja nga oli second chance. Ngani option? Tembangako. Mina neegaanira. Sikwegaanidde azin tembangako kubanga sibimanyi ebyo. Sibimanyi. Mina you're lucky. Olinza bago oli lucky. You're lucky. Abawala gye bali eyo akamuli ne kamutomera nga takategedde. Nabadde nkaleetera Amina. Nensanga nga taliiwo. Naye kuba essimu n'agaana ogikwata n'akaleetera gift. Naye ng'erinnya olede lyalumyeko dda. Abasajja abenzi bagezi. Bateekako mannya. Essaawa eno njagala weegendereza obumuli obugenda osinga otambula. Tekuli mannya ajja kuwishingira ebirungi akwagalize buli kimu akwagala ennyo. Naye ojja osemeko eno ku endi. Tekuli. Ebintu bino binamu experience kirabika. Olinako bakwano bo nga bobo muli wajja nga bwika amanya. Nange kantuukako. Kajeewo. Kajjako. Yakagiiseewo kaawo nge. Saakasanyukira kuba nakimanya sikange nange nenkagaba. Sikoleke. Akamuli bakaleeta. Kabadde kamina. Erinnya kweriri. Erinnya teririiko. Akaleese ne mmanya nti kale akamuli kabadde tekalina kujja wange. Omanyira kuki? Ekimuli bwe kiba kikyo mina nsuubira ekimuli kyo wakirabye. Ngeri gye bakireeseemu. Nakoze mubi nali kireese kwa. Wandikireese ne tukiraba. Omwana yatutta obudde n'akiwunda. Sitaati mukuba abantu mu maaso bamulabe. Sitaati bannange nze simanyira kumanya omwana omulenzi anjagadde byesitegeera. Ani? Ebitaagalika byesirabangako njagadde bulungi nnyo mukwano. Omwami ani oyo? Olw'olwandero lwakutijjisa naye nze omusajja mubaka abayaye bali eyo balinze nnyini omusajja wange gwempana muswadde. Ate bagenda mutwala kasita omwatula. Nedda ddiya. Bajategeera. Osijjatuukawo kyo kyange nkyagala nnyo. Gifti. Waliwo obuntu bwenda wabutrendinga. Abantu bangi kirizo bagaana bagenda okufuna ebirabo. Balinza kubeera 20% ku population y'Abannayuganda. Naleka oba na 10%. Kyokka nga basinga okubeera nga bagamba ab'emulugunya bagamba omuntu ne muwunda omubiri oguwundira munno biki naye n'atakulabawo. Okuwunda omubiri guno kitiibwako kikwongerako value gwe ng'omukyala oba olina gw'okikolera specially nkikolera musajja. Ng'oggyeko okuba nti no kitwongerako value ngaffe abakyala. Njagala weegendereze nnyo SULA. Omukyala yenna ati muntu amwagala aba alabika bubi.
nze ngendo nkulembeza nnyo ekintu ky'okuba nti omukyala ayina alabika obulungi aba ayina gwakikolera sigenda genda kwekola kolonesi bakaviri akalungi nyambale bulungi nga siina gwe nyambalira mbanga eyadiba naye omukyala ayina buli mukyala ayina gwosangeyo ng'ali faaji nga teyeefaako tayagala kumanya manya ekintu kimu nti byamusala bino era bana abasajja mutuyambe buyambi tubeekolerako tubawa obudde otuula mu ndabirwamu n'omalamu eddakiika ago asatike n'okazeeno n'okaddamu buto omwana okupipinga naye mbwe weekozeko essaawa namba otambudde mu kkubo teri agambyeko nti bebi nga you are smart teri agambyeko nti bebi nga oyinza n'okuddayo oyinza n'okukaaba amaziga oyinza n'okutunuulira abalogonoloza baakuloze nga tewali akuloga bulijjo mmanyi nti ekigambo ky'okubeera nga omukyala tagambiddwako baba muwadde ekitiibwa kireke okwo kuba kuwemula ekitiibwa ekyo eyo mubyesigalize mukwano bw'ondabanga eyo nga nkulabikidde bulungi totya ŋŋamba ŋŋaane naye nziremu amaanyi nfuna essanyu muli mutima gwengende nga kitegeeza nalabise bulungi naye tambula okuva wano otuuke paka mu tawuni tuvaayo ddeeno dde teri agambyeko nti hey olwo olugoye oyinza n'obutaluddamu era buli lwoba olugjayo mu wodropo ga naye olugoye olwo lufu watyaga olugoye olwali lukuweddwa nga kirabo obulodduza okyekyo okolimira yalukuwa twagala nnyo ebirabo sula naye ekirabo bannange n'okyambala omwami akuwadde katugeze leero olunaku lwabaagala n'omwami akuleetedde akagoye agambye kano bebi kenoozeeyo ke kalungi okambadde omulundi ogusooka teri akulabyewo okambadde ogwokubiri teri akulabye ogamba omusajja ono yandeetera kiki kino yakuteeramu eddagala yanteeramu kiki yampa kintu kyakundibya bayita ddibya si buli lwe batukwanye nti tukkiriza si buli lwe batukwanye nti no tukkiriza sula naye tuddamu amaanyi tuddamu amaanyi omuntu bwagambako nti munaye webalerabika bulungi ne waba tagambye nti nkwagala amazima oddamu amaanyi kyobola tubeekolera kate tetugenda kulekera awo tugenda kukola buli kimu twekube ne make-up ekitegeeza mina omusajja alina okukugambako abe atakuofendinze just approach yekola ki yemataringa yes naye nga omuntu kyabulijjo kiri nnomo tekikyatwewuunyisa omuntu ena yenna okutuukira nakugamba hey mina you look good nange nziramu buzi thank you oba you're smart thank you kitegeeza kyenakoze appreciate nze endabika yange eddalakiriza kituufu byenkola gyebiri do you get appreciations oba okuva ew'omwami wo naddala ng'ova ewaka of course yes yasinga okukintegeeza era anzikiririzaamu akiŋŋamba all the time si kipya mu bantu abala kubanga mina alina ekikonfide mu laavu waneeno lwalifuna heartbreak tajja kuddamu tumukommeyo waneeno tajja kuddamu abalogomba saasidde naye nga I am confident I am satisfied ate nga mmanyi nti no nina ekituufu ekisinga by the way wali ofunyeko heartbreak nali ngifunyeeko yakuyise etya heartbreak zimatalinga eyaki yalaavu tuli mu laavu tugaba yalava boyi nakukyawa namukyawa si ye yankyawa naye ate wamuleka bubi wulira naye nabyerabira kuba omwana yagenda n'abinneerabiza nanneerabiza gwe nakyawa sibijjukira ge mazima naye nga kyemmanyi nali mbaddeko mu relationship nenjivaamu okitegedde ekintu ekyo I got the better relationship gift wali ofunyeku heartbreak wawulire wakuyise etya teyampisa bulungi kyobola era nina bias eyo abasajja mbalinako obukyayi mbalinako obukyayi by the way nze okummatiza ennyo nti onjagala olwawo olwawo omutima gulaka gwakaluba ogukuŋŋaanya olina okulwawo olina okumpa ennyo sente so tolina kumbuuza nti ate zaaki jesi buli wonda bampa ssente ekituufu kiri nti omutima gwakola ki gwamenyeka nnyo kyova olaba nze ndi mukuwabula abakyala abali eyo nti omwami wo waba talese kamuli toyomba toleekaana tokola ki tuula ofumbe kuba nga tumaliriza
kituufu omuntu yenna oba mukyala oba mwami okuyiwawo ennyo omubiri mu laavu laavu eno ogiraba bw'otayiwaawo omubiri tebeerawo anti waliwo okubeera ng'oyiwa omubiri ate olina akumenya omutima kisoboka ebyo byonna beera tosobola byewala omutima togenda mmanya ani agenda gumenya n'ani anaaguzimba kakati gwe yiwawo omubiri bw'ojjeewange n'ogamba ti gifuti omwagala yiwawo omubiri ekijja kijje omanyi bino ebintu bya laavu byakulisinga nange bwe nzijja ewuwo SULA okwagala ngenda leeta omutima gwange gwonna obakitegeera simanyi kiki kyengenda funamu simanyi kiki kyengenda fiirwa naye bwe kijja nga kyakufiirwa era banaye bakyala mukkirize mufiirwe muyiweewo omubiri n'abasajja muyiweewo omubiri waliwo omwana omwe eyaŋŋamba nti omuntu gw'onaayagala tekikwetaagisa muwa budde bungi kubanga ne gw'otayagale azini yaŋŋamba gw'onaayagala mwagalirewo tomuwa budde gamba mbu olinda kubanga olinda era waba wakudisappointinga asobola okudisappointinga even after years nakudisappointinga wabula oba owulira nga akusanyudde ng'ate onaamukkiriza why are you giving in more time okumulinda neŋŋamba abaana bariskinga omuntu akwetegereza SULA aba takwagala amina sisobola kwetegereza nenkumalayo kaguberemu ako oba myaka ebiri oba etaano okuggyako nga nkunoonyaako nsobi naye bwe nzija nenkwegomba kati kyendabye ekyo kyenjagala kyeŋŋenda okgenda nakyo awo wenyini mina nga tumaliriza singa olina kyoba onsuubiramu omanyi otunulira omuntu n'ogamba luboyi luno layika luli bwe luti naye wate singa kyonsuubiddemu ate osanga ninamba lujega nga nkita ate oba kyembadde nsuubira si kyoli naye oyiyeewo omubiri nga maze oyiwawo omubiri njiwawo nga neegendereza naye ze siringa gifuti ate ze siringa gifuti awo nva ku sayidi ya gifuti buyiwawo naye mumagezi nemanya nti nokatyo ne bagumuyirawo bati mina nga tumaliriza njagala oweerezeyo obubaka bwo eri omwagalwawo bebiwo omulungi omwagalwa omukwano okuva ku ntobo y'omutima gwange bino byengenda okugamba wano ku mpewo byenkugamba nga tuli babiri ffekka byebisinga I love you from the bottom of my heart era nkwagala nnyo webale kunjagala byabalungi byonna obinkoze ojagadde byonna ensi bino bano bebegomba babagaleko kale mukwano obikoze byonna ze simanyi nawakwebaza I love you sweetheart my baby I love you on this day you are my love my Valentine Gifty tulindira okutungatunga omutima nga gukwata ebisigadde guleke gumenyeko ebisigadde bindeke obubaka bw'obusembayo eri abaagalana n'omwagalwawo obubaka bwange obusembayo bugenda eri abakyala beffe tusinga okukuliriza nnyo olunaku luno era abakyala bangi bagenda kundoba olw'okuba nti tebamuleetedde Valentine ye naye nze kyeŋŋamba abakyala mwenna mubeere bagumiikiriza kkiriza nti banaye leero omwami takireese naye kyanaleeta enkya osanga kyekirungi osinga ekyaleero so abakyala mwenna mubeere bagumu ate abaami banayedoza mutegedde abakyala be baagala noonya akalabo yiiyo obugumuli kwe buli ku kkubo abakyala tebaagala bingi jesigula akamuli ka 10 okamutwalira omulimbira omugambe bebya mbadde bize nnyo ne bwoba oyiseeko wasire kwini era akoolukumiko kakomgulayo enkoko wawe ekifige nakukefusi wali opakingeeyoko obuntu soda chocolate omuntu bannange lavu temugizibuwaza nnyo obuntu butonotono mbaagaliza olunaku olulungi n'omwami wange ndumuweereza bambi njagala simanyi oba akalabo nkasanga oba sikasanze naye nze nkwagaliza olunaku ate nze ne bwe sikasanga teweeraliikirira togwa ku nkonge kompawo nga bw'oli mwagala waka nze kyalina okukola olunaku lwaleero butasula bweru era nakyo bakimakinga ebweru basuzeeyo jjo ate mukama atusaasire bannaye obadde ku Mboga TV tugamba olunaku lwabaagala olunaku olwaleero ekirawo bwe kiba kikubuze beera creative waliwo buno buswiti eclair wakiri bugule buswiti nga 8 buswiti mutima butunge muwuzi lukole olukalala bwe luti ogende okawe mmino mugambe omwenekere esinga ya switi eclair okitegedde anyway
Bokati TV neera.